Okay, butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much bwe nnyo okubeera ng'olaba, bwe nnyo okubeera ng'ogoberera amawulire agakagwawo oba agatambula. Kikakasiddwa nti omubaka omulonde ow'e Masaka, Honorable Namere Justin ateereddwa on conditions z'ogenda okulaba mu video egenda okuba nga ejja mu maaso awo, so ng'ate ne wa speaker bakyaliyo nnyo, bakyayongera okwekenneenya. Kikakasiddwa nti passports ez'amagogo n'eya Anita Among zibaggiddwako, ate era ne ssente eziwerera ddala zizuuliddwa ne Namere ez'okulwana naddala ekya Speaker Jacob Oboth. Amawulire gano tugalina mu katambi ke tugenda okulaga mu video egenda okuddako mu maaso awo. Kino nno kiddiridde olw'okubeera nti state ekulendeddwa mu Yoweri Kaguta Museveni wamu ne CDF bakakasizza okulaba nga bayongera okwekenneenya ensonga za Anita Among n'okubeera nga ddala kituufu bazuula ebintu bingi ebyekusike. Waliwo n'ekigambibwa mbu abakuumi babadde alina babajja ku kubeera aba gavumenti ne bafuuka private, so ng'ate n'ebintu eby'obulabe oba ebyokulwanyisa bisangiddwa mu maka ga Anita Among. Bingi bye tugenda okuba nga tuwulira mu katambi ke mbadde ngezaako okwekkaanya nze kanengamba kankabaleetere wano tukawuliremu ffenna tunyumirwe emboozi eno. Anita Among ali ku kyokya ssaawa yonna, ate era ne Magogo bbaawe essaawa yonna. CDF appointinga new fufa president. Mawulire si malungi, katukomewo oba tulabe vidiyo eno. Ku ssente z'omuwi w'omusolo ne bamukwatira ku Brovard. Bwe bamukwatidde ku Brovard ne bamuvuga straight to Kigo prison gye yasuze. And in that prison cell she was being interrogated and she confessed nti ssente AAA yazimuwadde. Then ku kyokubira ababaka simu za Namere okuva bwe yatandika okwataakinga Kabanda, jjukira CDF yawoninga ku Gashumba. Once you attack Kabanda, you've attacked all of the PLU. I chose Kabanda with my reasons. Bwe bamukunyiza mu Kiggwa ekiro nayogera nti kituufu ssente babadde bazimpadde, mpeba MP ba boycotting omukolo gwa Oboth, Jacob Oboth, speaker gwe balonze. Tebakulimba nti security evamu from the Bulumbu ne balondoola omuntu mpaka Masaka ku statement bwe yakoze. This thing is bigger than what you think. Okay? Her phones were being wrecked. Nga yomwa kuba speaker Jacob Oboth nga ssente ezo za kugulirira babaka ba boycotting omukolo gwa Thanksgiving ogubadde mukono today we bakoledde the incoming speaker. But as we speak right now, she's not detained. She has been released on the orders of His Excellency, the President of this country. Kati ye President yagambye she's just being used, the Chochitono, but the bigger suspect is AAA. Now, as we speak, AAA asangidwa pangisa. She's got she has a mansion. Of course, ebyo kati sibya kukweka mwenaje mumanyi. Buli kisenge kiri mundu ze bisenge bya normal housing bitano in different currencies. Bamusanze n'ebyuma. Listen, brother, I'm giving my submission and I'm going away. Lozaisi yasose nebula usokote ku story ya Lozaisi nti yabuzeewo ekiro tekyaliwo mu Uganda. Sijja kwogera byesimanyi Rigo kamaleyo byemmanyi. Olina wampita nambuuza, I can defend my statements. 2, bamusanze n'ebyuma gadgets ebya communication, sophisticated byuma biva Israel. Okay? 3, ya retiring abakuumi be from police nga tabulidde mukama we wadde CDF. Na retiring aba bodyguard be government be yamuwa n'abafuula babe personal. Ne mundu ze babadde bayina ina bodyguard gwe bayita Peace. She's a very dangerous woman. Bamusanze ne mundu eri automatic, one of the weapons from Israel. Okay? So, ekintu kyabadde azimba kibadde deep and kibadde bigger. 3, I'll go back to my statement jenze nkola buli ku live. Never outsmart your what? Never outshine your master. Akantu ako tukogera nnyo ne Eddie Mizaya.
tosobola kugenda ku mukolo president n'awa million 10 gwe speaker number 3 nowayo 10. What are you proving? You know, ebintu ebyo byonna bazze babibuildinga. N'ekirala mpuliddewo omuntu agamba nti agenda kwesimbawo as an independent. It's not going to be possible. Already she's a suspect. It has been proven beyond reasonable doubt ali under house arrest and many things are unveiling. Era mugenda biraba bingi bikyajja. Ewa Namere yo twavuddeyo dda. Namere is a small fish and she was just being used through excitement and innocently. Chovola ba Museveni amusonyiye. Era Namere has been released. Takyali mu kkomera nga bwe mugamba abantu. She's out. She's out. She's out of prison. Yasoze Kigo, she's out. Esente endala ze basanze wa Namere basanzeyo 20 billion shillings mu makage munyonyo. Kati Namere wachezo sente Sente bazretrivinze zizeyo mu national treasure ya government okukola emirimu kusasula basomesa and everything. And she gave out all the information she needed, but still all her information still pins AA. So Namere has been pardoned by the president. Namanya nti kano kana kato babadde bakeyambisa. Though I would blame Namere nti lwaki okkiriza okukozesa mu bintu by'abantu bano. Nedda Mukiibi lekagambe kino Mukiibi nga tonna blaminga. Ffenna twagala ssente. We need the money. We need the ebintu ebadde bamuyingizaamu binene nnyo. How do you keep those monies in your home? Do you know 21 billion? Namere abadde mayi byabwe. By the simanyi bya sente sinabitege. Sibimanyi ge mazima ninaga njogera byemanyi. Ojja kubitegeera mpola. Kakati sente. Nyinza kukubuuza naye odduka. Ate ngenda zebadde zebatangaza. Oli mu security y'amaanyi. Kati ate bino ebya Fufa House tugendawo tutyawo. Kuba baŋŋambye kati Fufa House Magogo and the family eya Fufa baba sanctioninze. Bagenda recording statements. As we speak, passport ya Magogo, Nanita Among, they've been confiscated. Though Magogo wanted to run, but he didn't succeed. Banaita munjogeza nnyo bintu. Bangambye omukungu yekwesegula mu Fufa House ne bagala ataliiyo. Waliwo ye omulala eyadduse erinnya ndyerabidde owa Fufa ye yamanaginze n'adduka. Magogo has been grounded. Passport bagimugyeko ne Amongu babagyeko passport. Magogo has been summoned on Monday. Is going to record statements oba ekiro kya leero. Mukama Katonda banna. Agenda recording statements. Jesus Christ. Yes, nenga honorable Nasi Namere. So CDF sawa yona aleta Fufa president omupya. Ali alina kujja mu campaign. Webale nnyo. Kati bwe obimanyirwa kuba tubadde nedda madamu ira bulungi madamu Mukiibi nze gambye bwenti. Njogera byemmanyi bye simanyi sibyogerako era gambye mu comment Magogo has left the country. Magogo wali passport bazibagyeko bonna abadde agenda kudduka naye alina kudduka gulo passport ne bagifulize. Webale nnyo. Mu comment section, somebody is saying Magogo left the country. He didn't succeed. Ekyo kyegambye madamu Mukiibi kinabadde gamba wali nti ezimu tweet ezimu ze bawa abantu za bulimba kati eyo ali mu kyogera asomye ku Twitter waliwo omwana atwanse nti ali naye yabadde ayagala bambi naye teyasobodde. Yali alina kuvaako nga tuli mu campaign. Uyaleta DJ eno gye baali balese yekiyayeyaye. President n'abagamba mumuleke. Kakati mukyala Namere, as we speak, si ensonga. She has got a presidential pardon from His Excellency. She confessed nawayo all the information era nga yonna surrounding AA. So oyo temumweralikirira, she's out of Kigo. Tumanyi nti Gilbert Bukenya bamutwala eruzira. Ekyo kituufu. Kati namba 3. Nambezi abaddeko Nambezi ne mujja kumulaba nga ezinyogoga zimulidde. Abaddeko namba 3. Biseera ki? Bino. Eyali abaliko. Aliko, I can predict that in a few years she will be dangling in Kitali. Kumulembe ki? Gojja kulaba ne bwe guba guno.
kuba bali ku island gwe gwani oveyo wa avaweyo Bukedea tuwava Bukedea ojogobe minister jajja gwalonze. You can go away with it. Echigobya Kadaga kutandika kutambula na briefcase zijaminga process nga president. Kati onagoba minister woli ngolunaku okujja nga tolabira tugamba ono bayizo ekyagana na Muganza era ffe tunulidde okulaba abatukulembera kati bali ku level ekyagana na Muganza okujja mu parliament emirundi gyonna omulundi ogumu nze ndi musajja mu Anglican basula Archbishop Kazimba n'agenda e Busoga alisivinge pledge ya president emiliyoni 5 ku parish emiliyoni ameka 5 okuva wa na Muganza nawe lero kwirwako n'ababaka ba parliament omwali Honorable Moses Waliomu ngogamba ntawo waliwo olutalo lwa njawulo esente zatwala zaki za president ere Masaka gye bagaba emiliyoni 15 era naweerezayo na Muganza natwala ya 5 ga parish gweranga anita tolaba atwale emiliyoni 5 gwe yatwala 5 wasindika 10 ameka bino ebikolo bogamba parliament soso gabe sente emiliyoni 15 ngezigaba bweti yasindika 15 parliament tugamba na Muganza ayinza okutuuka okugobwa nga president tamanyi anti katulinzi sawa 2 munyazi weddeyo leero kubanga oluvuvumo lulaga nti obuulyawo ne president yamuvuddemu anti zibuddeyo leero sawa 2 munya ate yetazanya bwati katono ffe katumusomyeko ayinza n'omuwangaza nakanya ne parliament naye oli n'amutereka ng'ekyo kye kiri mufulumya si asoose talowooza ku makya wadde dati wano waliwo bakitatta n'okumukyagi nga bamuvunana kuba na pisto ya golodi kugambe Kayihura yayimirira naga nti I now have 11 crime preventers 11 million crime preventers Mr. President you will win this election bana Uganda nga basirise mamba mloza basirise baba kuba kalulu jaja teyaddangu nabuza miliyoni 11 ezaba crime preventers ziliwa nga sazirabe mu box pungulu kakati onalowooza nti ffe tugenda atya fa batatya mama fa batatya Kibule fa batatya Kadaga tetutye gwe owe Bukedea ngotya n'akalulu jamu n'abantu toyinza competinga gwe by force golowooza nti ebintu bigenda tambula bwebityo byonna n'omubbi aba successful ng'anyaga naye atuuka ne bamukuba effunfu ne bino njagala gwo naawe ojja kufuna effunfugu njagala gwo bwetutangaaza wano gundi tuyinza kutta nsibu otyo ne muta palamenti olw'ogwo omuntu omu kusubscribinga ku Focus TV yange bingi